Abakulira ebyokwerinda mu disitulikiti y'Erakai ne Gyebuli eno bakyali ku muyiggo ogw'emirambo gy'abantu basatu ababulidde mu nnyanja ya Kijja ne Barola oluvannyuma lw'ennyanja okujjula n'ebooga n'ezingiza n'akazinga kwe babadde babeera mu Ggombolayi lw'Amagwa. Olunaku lw'eggulo poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda balumaseeko nga bataasa obulamu bw'abantu ababadde balinnye emiti nga tewakyali wakulaga ng'ennyanja ebazingizza. Abakulira ebyokwerinda basazeewo olwaleero okuleeta balubbira ba poliisi batandike okunoonya emirambo egy'abantu bano egitalabika oluvannyuma lw'okulemwa okuzuula omulambo gwonna olunaku lw'eggulo. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Erakai Kambugu Robert ategeezezza Kyabasa nti abantu abasukka mu 100 be babadde babeera ku kizinga kino mu nnyanja wakati ekyasaanyeewo. Naye wabaddewo obupaati obumu nga bukalu bulinga bukalukalu naye nga buli wakati mu nnyanja eyo tubuyita obuzinga bwesenzaako abantu batandika okulimirayo ne bazimbayo n'amayimba ne balundira nayo. Enkuba ebadde efuddemba mu nsangi zino zonna nga bamubadde mugiraba ne gabasalako ne gabazingako bonna amalundiro gaabwe emmere zaabwe ne balinnya emiti ne bagezaako okuwalampa. Wetwogerera nti abantu nga 3 oba 4 bo bamazze okugendezera ku mwanga bafudde era emirambo tubadde bwe tuginoonya. Naye nabano okugezaako nga tukozesa obwato bwe tuyita bupala tugezezzaako okubajjayo okubateeka ku lukalu nga tukyanoonya giri emirambo 3 n'ente zonna zisaanyewo tusobodde okununula ente emu yokka naye nga bano ente ezisigadde zonna zisaanyewo ente zikwata mu 250 zo zisaanyewo n'embuzi n'ebirime ebyabwe byonna. RDC Kambugu Robert agambye nti abantu mu kaseera kano bakyaweereddwa okudda ku nnyanja eno kubanga ekyajjudde amazzi era agaboogedde ddala nga gasobola okusaanyawo obulamu bw'abawerako. Famire ziriwera 25 naye nga ndoza badde bakwatanga mu 150 okutwaliza awamu. Era tukubiriza abantu bonna ababadde kubanga olabya ddala nga kibadde nga lutobazi nga bo babadde bakirabanga ekizinga naye nga lutobazi bo bwe balaba akantu nga kali mu nnyanja wakati ne basuubira nti basobola okubeerayo kuba kawezaako yiika ezikwatanga mu 15 kati bo bwe bakalaba nga basobola okubeerawo n'okulundayo ne bazimbayo amayumba naye ngera amazzi gabadde gajja bwe gabatawanya bwe bagirira nga balowooza nti biri simple paka kati enkuba yonna efudde embi ensangi zino yesobodde okubagobayo abamu neebattirayo. Olutalo olutojjedde wakati w'ababaka ba Paalamenti abava mu kibiina kya Democratic Party ne ssenkagali w'ekibiina kyabwe Nobert Mao eyasinzidde mu kulayiza ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP Gerald Siranda ku bubaka bwa Paalamenti ya East Africa n'agamba nti ababaka ba Paalamenti abamu baali beeyita bamaanyi okusinga ekibiina. Nobert Mao kaakano nga minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi mu gavumenti yali awakanya yasinzidde Arusha mu Tanzania ku mukolo ogw'okulayisa Dr. Siranda n'ategeeza nti ekibiina kya DP kaakano kitambula bulungi era kigenda mu maaso n'asekerera abaakiddukamu ne bagenda mu bibiina ebirala n'abageraageranya ku kasente ak'olukumi akakadde. Saasira abantu abajjambu nnyini bo bansinga okumanya ebyobufuzi bagamba nti bajja kulumba nga bava mu direction emu naye bajja kusaasaanya nga bakutta amakubo 7 ndooza mubalaba onadde eri onadde eno onadde eri. Kino kye tujaguza olwaleero abamu twabayingiza mu kyombo kyaffe emmeeri yaffe eya DP ne bagikubamu omusumaali ne bakumamu omuliro bo ne babuuka mu bwato obutinitini nga balowooza nti ffenna tugenda kubulira muli nga MV Tempura naye bagenze bamagamaga nga balaba ekintu kiseeyeeya. Tugenda mu maaso ne Kapiteeni Sterling akyagikutte. Ffenna tulina okugatta enku zaffe ekyoto kisobole okukeesa obudde kubanga akawewa akajja mu Uganda ko kazibu. Bannaffe ndooza mubalaba baafubutuka n'enku zaabwe ne bazitwala eri ze nakanda kwebaza Katonda weebale. Enku ezimu zaali mbisi nga zireeta omukka, ezimu zaalimu obuwuka baazitutte. Kati mpulira enduulu eyo olumu nasanga muto wange n'aŋŋamba nti sebe ebizibu byonna atera okubikuddiza gamba watugamba tubikukwase.
wabula omubaka wa paalamenti wa Buyikwe South Dr. Philip Michael Lume Bayiga alabudde Mao akoma okweyita munnakibiina kya DP kubanga yasaladde eddiiro ng'ensi yonna eraba. Yekyateeka okumanya nti yasala eddiiro yakuba ekirayiro ky'obwa minisita ng'ekirayiro ekyo kimukakasaako okukuuma ebyama bya NRM n'okuwa Pulezidenti Museveni amagezi okwongera okutufuga okutuuka lw'alifa. Kati obeera otya omukulembeze w'ekibiina ekiri mu opposition ng'ate owagira Pulezidenti aliko afuga okutuuka lw'alifa. Asobola okugenda n'eyeenaanika langi eza kiragala naye ekyo tekimuggyako kubeera wa kyenvu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Abasekeledde Nobert Mao n'agamba nti byayogera ne byaliko kaakano byakwekangabiriza. Mukwano gwaffe ono Mao okusinziira ku lusozi kwayimiridde nsonga naye bw'atyo bw'aziraba naye sisobola kumunenya kubanga ye ng'omuntu naye banne ebirubirwa byabwe babi. Ekibiina okugwa simanyi oba alowooza nti bajja kusanga bipapajjo byakyo mu Lwera ng'ebyensuwa. Ekibiina okugwa ayita bammemba bamubuulire ebirowoozo bye balina kategeere waayimiridde naye njala musaasira kubanga embeera gy'ayitamu gimanyi era bw'aba afunye omwaganya gwekangabiriza nga bwe yeekangabiriza tosobola twamuwa omwaganya akole ekibiina kikule bw'abanga okukula kyekutegeeza tumwagaza birungi byereere. Ebyo nga bikyali bityo olutalo mu bawagizi b'ekibiina ky'NRM mu disitulikiti y'e Bukomansimbi lwongedde okusajjuka. Ssentebe w'NRM e Bukomansimbi Shafik Mwanje bw'alumiriza omubaka wa gavumenti n'abakulembeze abalala okuvujjirira eyakwatira ekibiina ky'NRM e Bukomansimbi ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa Bukomansimbi South Bashiru Ssemakula mu kalulu akawedde nti kaakano be bamuvujjirira okutandika okutabula n'okwabuluza mu kibiina kyabwe eky'NRM e Bukomansimbi. Tegibajja kumulamwa kubanga mukimanyi ono ebintu byabidiiringa budiirinza adiringiramu oba alinga musuubuzi muffe. Mujjukire twakamujja mu opposition ebigendererwa bya NRM alabika tannabitegeera ate naye alabika ayina ebibye ebyokwongera ate okuyiwa ekibiina oba alinga mutume kyongera ate okudda emabega. Mujjukire twakamuyingiza ekibiina kya NRM. Okusinga ebintu bino biva mu ofiisi ya RDC ne DISO bwe bakwatagana n'onoddiira okulaba nti ekibiina bakiyiwa naye ffe ng'abakulembeze tunywere tukole omulimu tetukkiriza muyaga mulala kuddamu kutuyingiramu. Wabula ye Bashiru Ssemakula agambye nti ssentebe w'NRM Shafik Mwanje byayogera nti RDC ne DISO be baagala okusuula NRM nti babasibako matugambuzi kubanga ne mu disitulikiti tebannamala mu bbanga. Naye kati ebyo baga nti RDC akozesa oba DISO mukazi wattu oyo RDC yakamala mu disitulikiti ndowooza emyezi ng'esatu ne DISO bakyali bapya mu disitulikiti naye wawulira nti wagenze mu ofiisi ya RDC wagenze mu ofiisi ya DISO ng'atandika obalwanyisa nsoga nti ofiisi ezo ye mukama waabo abantu ababiri abakazi bato abalemeseza okukola emirimu gyabwe mu disitulikiti abatiisatiisa yagenda baminisita n'abawaabira mbwayagala babakyuse kakati Shafik simanyi muntu ki gwayagala okukolagana naye musajja si mwangu. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Abagoba aba boodabooda mu Uganda balirwawo okwerabira omwaka 2010 olw'ekibiina kya boodabooda ekyatandikibwawo ebiseera ebyo ekyali kikulemberwa ssentebe w'NRM Lubaga Haji Abdallah Kitatta ne banne nga kyatumiwa boodabooda 2010 ekigambibwa nti kyabaliisa kakanja. Ekibiina kino ekya boodabooda 2010 abakitandika baategeeza nti kizze kumalawo mirerembe n'emivuyo mulimu gwabwe ogwa boodabooda wabula ne werutuukidde leero nga gukyalimu okusuka omugwa okw'amaanyi nga n'amayitire ag'ekibiina kino tegategeerekeka naye nga okusuka omugwa okw'amaanyi kuli wakati wa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Joseph Kabuye Kyofa Tugabye n'omuloodi meeya wa Kampala Salongo Erias Lukwago. Mu katundu kaffe kano nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga akutuusako aba boodabooda 2010 ne gye bajjanga amaanyi agabafuula bannantagambwako. Ekibiina ekyasooka okubeerawo okutwala aba bodaboda bakiyita Kampala Union Bodaboda Cyclist Association kyokka bano baafuna obutakkaanya. Haji Abdallah Kitatta ne banne mu mwaka gwa 2010 ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano ne batondawo ekibiina ekyayitibwa Bodaboda 2010 era ng'omuyima waakyo yali Haji Abdallah Kitatta. Ekibiina kino kyatandikirawo okwewa obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya omulimu gwa bodaboda mu Uganda yonna. Bano baatandika okukola ebintu bingi omwali okutondawo offices mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu
okukwata abagoba ba bodaboda abatalina pamiti, abatalina stage n'ebintu ebirala. Haji Abdallah Kitalo oluvannyuma lw'okukwata obuvunaanyizibwa aba bodaboda yabalabula. Era omuntu ali wano ng'olowooza nti nze bodaboda okuba oli mukulembeze bukeeredde kasatu kusanga nze sitiisibwa tugenda bayigganga abayigga ebiyenje mu nnyumba. Kibiina kya bodaboda 2010 kyayongera okutondawo woofiisi ez'enjawulo n'okugaba obukulembeze. Ibrahim Sekajja ono yali akulira okugaba cards n'ebyensimbi mu woofiisi e Rubaga. Atanas Kafeero ono yali mumyuka wa Kitatta ate era nga yali omwogezi w'ekibiina kya bodaboda 2010. Joseph Nsindaazi ono yali akulira woofiisi y'e Makinje era nga kigambibwa nti bano bye bakwatanga bodaboda mu Kampala ezitakkiririza mu kibiina kya 2010. Joel Kibirige yali ssaabakunzi w'ekibiina era kigambibwa nti ono yali asinga okutiibwa. Muno era mwalimu Deus Kananura ne Rashid Kawawa abaali bavunaanyizibwa ku bavuzi okukakasa nti balina stage ez'enkalakkalira era ezimanyiddwa ssaako okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bodaboda. Mu katundu kaffe nga tonneerabira tukutuusaako aba bodaboda 2010 amaloboozi gaawulirwa nga bano bwe baali beenyigira mu kutulugunya bannaabwe aba bodaboda era nga kigambibwa nti amaanyi n'obutagambwako baabijjanga eyali ssaabaduumizi wa poliisi ebiseera ebyo General Edward Kale Kayihura. Bodaboda 2010 is not a criminal organization. There may be criminals among them, but you cannot call Bodaboda 2010 a criminal organization. Era ekibiina ekirala ekya Century kyatondwawo okukkakkanya amaanyi ga bodaboda 2010. Awo okulwanagana ne kweyongera nga buli ludda lwagala okulaga amaanyi. Bino ffe tugenda bikkiriza era n'atulumbanga ng'atulumbanga bw'atulumbye naffe tujja mwaŋŋanga nga bw'azze. Kigambibwa nti Century yaliko Jeno omwe yajjiri emabega so nga ate bodaboda 2010 kigambibwa nti yali Jeno Kale Kayihura. Eyali minisita w'obutebenkevu ebiseera ebyo Jeno Henry Tumukonde yagezaako okutereeza omulimu gwa bodaboda kyokka aba bodaboda 2010 ne bamulamula nga bakulemberwa patroni waabwe Abdallah Kitatta. Minisita wa security talina buteekateeka kulonda kwa bodaboda. Kyembagamba nti pulezidenti tumuyambe akwate abantu ng'abo babawe ebifo abatwala basomese buli mutuloolo ye. Wayita akaseera katono ekitongole ekikeese kya Semwai mu 2018 ne kikwata abakulembeze ba bodaboda 2010 musanvu. Abantu babiri bokka be batakwatibwa kitongole kya Semwai omwali Deus Kananura ne Rashid Kawawa. Oluvannyuma lw'emivuyo emingi mu bodaboda n'ebikolobero ebyali bisusse, Palamenti yayingira mu nsonga zino ng'omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Semjunganda n'omubaka wa Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi bwe bannyonnyola. Sololwekyo Kayihura kitumusubiramu kyateeka okukola yali soose kulizayininga n'awaayo ofiisi kulekulira kubanga yavaayo n'ategeeza eggwanga nti awo ne bakitata abo banywanyi bwange tukola ffenna. Kijja kunyuma nnyo nga tubala abali ku mpingo emu ne Kayihura bagenda mu kooti. The IGP to tell us what's the rank of Kitata. I mean, he's a police officer, he's a crime preventer, the guy is so powerful. That is a politician. His only link to us is that he helps us to fight crime. We are not addressing this issue properly. Is a police officer? Is he okay? Kitata, actually quite the contrary. They may have weaknesses, I'm sure they have, but they help us, especially during the walk to work. Oluvannyuma lwa bano okukwatibwa baasangibwa n'ebintu ebikozesebwa ebyokwerinda ebitakkirizibwa bantu ba bulijjo. Kigambibwa nti mwalimu n'emmundu ya basitoola eya Golod era Haji Kitata yatwalibwa mu kkooti y'amagye okwewozaako eno gye yeegaanira n'okubeera omuyima w'ekibiina kya bodaboda 2010. Haji Abdallah Kitata nkakasa siri mukulembeze wa bodaboda 2010 kulaba Golden Pistol n'ogitunulako wenti n'okiwulirako nakiwulira mu kkooti maaso wano era we nagira. Ku lwokuna olujja mu katondo kaffe nga tonneerabira tukomawo n'emboozi ya bodaboda 2010 okumanya abakulembeze baayo bali ku kikati. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga ne munnange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe ka tubikujjukize nawe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Oba omutima n'emisuwa gyagwo. Oba omutima n'emisuwa gyagwo singa giba gifunye obukosefu oba ne girwala oba omutima gwennyini nga gwe gulwadde kisobola okuviirako obulumi obw'omu kifuba. Gastric problems bwe njogera ku gastric problems nja kwogera ku lupiira lw'oleeta emmere okuva mu kamwa paka mu lubuto munda ate n'olubuto lwako lwennyini. Ebyo ebibiri bwe biba bifunye obuzibu oba nga birwadde nabyo bisobola okukolesera okulumizibwa mu kifuba. Emifumbi n'amagumba ebisangibwa mu kifuba nabyo singa biba birwadde oba bifunye obuzibu nabyo bisobola okuleetera obulumi mu kifuba. Oye Dr. Yasini Sekidde.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki tvs HLX cc 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu uvrage ebbanda. Ssettendekero Wandeje University Ssettendekero Wandeje asitukidde mu mpaka z'emizannyo egy'amatendekero agawaggulu egya East Africa University Games egy'omwaka guno bwakuŋŋaanyiza emidaali egisinza obungi 124. Ndeje University era nga bategese empaka zino ku ttabi lyabwe ery'Eruweero bawangudde emidaali gya zaabu 59 egya ffeeza 39 n'egy'ekikoma 26. Empaka zino zibadde za mulundi gwa 12 nga ziteekebwateekebwa era Ndeje University ewangudde empaka zino mulundi gwayo ogw'omusanvu. Makerere University ekutte ekyakubiri n'emidaali 68 okuli egya zaabu 21 n'egya ffeeza 20 egy'ekikoma 27. Mubuze ekutte ekifo kyakusatu efunye emidaali 40 okuli egya zaabu 6 egya ffeeza 7 n'egy'ekikoma 9.